Service Providers Corner, MC Nas and Beyond, Kalondozi, MC Bovian. Bajwe seyo olekanga nesoka njoka ne malayo. Olekanga ne njoka ne malayo. Tosala. Ketaga kusala. Tosala mama. Oli wabayo. Banange, alinga gwe bayola. MC Nas and Beyond, Alfred Sembajwe Kalondozi. MC Bovian mkono nyimba. Tata Jovian. Fred Chivumbi wa Malaika. Baba. Sokoleke. Tukadem. Tukadem ngo mwagera bawa. Hello. Ebyo byebimu kubigendo tukyankalanya. Naye kiriwo mukirize basebe banyabo. Lero katwogere ku mwenge oba ebikuba. Kuba buli omwayi n'ekimukuba. Era kwava nayogera ebintu nga tebijja oba ne yeeyisa mu ngeri etakola ki. Etasana. Nkoze na mwenna. Era mwenna mukoze tukoledde wamu. Mwami Alfred tubuulire naddala ku nguuli. Kye wali olabye ng'omugole akola n'otya. Yali best man. Best man yafuuka ekirala bw'atulula bw'akwata ekipa za Guinness bw'aziteeka ku mumwa. Bw'ompita. Oh my God. Nayita nasemiro bambi nga ntya okugamba best man. Kuba best man yabeera mu kifaananyi kya mugole. Exactly. Oli kalinnya muntu ate oyinza kumala gamulengeza mu maaso g'abantu. Gundi gwe kakye nakola n'empito ne mugamba omanyi gamba abantu batulire mabbali. Wadde tulimba katuliki naye tekinyuma kwata cupa nga bw'oteeka ku ng'eccupa eri ku mmeeza. Kati ng'eccupa n'ekyokubiri banne njala kusaba abateesiteesi ab'emikolo mulekerawo teeka eccupa za bbiya wano mu maaso awali omugole wakiri muteekewo wine so se eccupa za bbiya mumanyi okweta wine w'embidde wala wine w'embidde omuganda gwebatera okukola ng'akuba nnyo ate ng'omusana mungi gutuntumuka omwenge gwa wano babagamba eccupa ya nusu kanaana bagisalako okuba bagenda bbawa nyingi babagamba tugenda batirako n'ekifaananyi ky'omugole. My God. Oluba okusuulayoko egiraasi bbiri nga guli omwenge omuganda baguyita kamenke nga ogunywa ng'omenkerawo. So omusajja yafuuka ekirala neyeyirayira omwenge yenna bw'avaayo era twafundikira tusabye gundi owokubiri Bafuna twakyusamu ne batuwa owokubiri kakati n'agenda atabula ebintu nga ate yalina balance kati waaliwo katemba nga best man yalina balance nagiranga nemunyigako bwenti nemugamba sebo but na gwetotya kubanga ng'ona ngamba tomukuba nnyo kati nga nina okugenda omwami nagenda omwami nemugamba munange badde kusaba nga tumwegendereza kubanga alina balance waffe in fact ku milioni emu emitwalo 2 yatuwaddeko emitwalo 2 gokka nga tukyabanja akaze tubanja miliyoni twavuze emotoka paka waleeyo Etoyogerayo. kakati munnange nga mbeera nange badde kusaba nze nga nze tata nenga nsituka nenzija kubanga ono abagambye liganye temugamba munnange omanyi tuswala ffe ngaki so mukuwumba wumba okwangwe nnyo nannyini mukolo olina ensonyi nakulabye era ensonyi ezo waziraze twabadde tuli wali nga tukuŋŋaana twebriefinga kati n'osalawo wekamirira enguuli naye tekati ate ofunisa ekisekererwa kakati njagala nkusabe mukwano omukolo ensonyi ziyinza okuba nga zikulimu naye kasita weewa moments z'omanyi nti zizo gwe ng'omugole mu butuufu ozijjamu ze ziriwa gwe ng'omugole omusajja moments zo n'omugole omukazi momenti y'omusajja esooka nga bakuggyayo senga tewetaaga kuzina amazina gaddiikula na ga kisaanyi oli muvubuka ekyokubiri ono senga mukazi mukulu todda mu kumukwata mu kiwato okukola kinaki olw'okuba omwenge wayagadde gukuwe vibe moment eyokubiri tuyingidde mu nju tugenda okuzaalibwa kakati wulira taata w'omugole musiraamu kati gwe yagadde onywe obikkewo kuba kati mwe muli ba cross religions luwandala kati mu maaso ge ekisu kikuvaamu najjukira emyenge egimu mikambwe tolira osimanya biki waliwo emyenge emikambwe kati kyova olaba nti abaganda batuwa emmwanyi okutta ekisu ekibeera mu kamwa oluusi ekisu kino emmwanyi ze zikitta kati gw'oddidde omwenge gwonyedde okuva eggulo oli maaso ga taata nkusaba ofuuke taata ng'afa mu butuufu ng'afa ekivundu momenti eyokusatu awo wonna nkulaga si mazina mangi momenti eyokusatu wano nga senga akufulumya awo wonna tozinaddiikuula weweetaagira okwemalayo ng'oleta keesi y'omugole kuba ke kanyomeroko kongereko n'engagement eri nti bigambo ogenda kubyogera kati wuliriza wanyedde omwenge ogukutta olulimi terukyakola ki terukyasituka ogenda kwogera otya mu maaso g'abantu ogambe nti munnange ate kati nkuteeka nange kusaba biki tekijja katono nnyo mwami Fred nsonyiwamuko njagala otandikire ku mukolo gwewalabako kuba guli
sijaga nti gwe wali mugole nene wera tajja kunyiga naye nze nakolako omukolo ono mugole no baba malayika nga ye mugole nyini bokwali katembo oyo twagulaba bulabi kale bagutunyumiza naye omugole ng'ali okke babasumba famire zombi omwogezi yali atamidde embozi mwina 15 omwogezi yali atamidde awo nyine kubawo naye lwaki njagadde nga sinakaza wamwami Kivumbi abeeko engeri gyakubira mu nsonga awo nyine embozi nti omuntu tuyingira omwogezi yali atamidde ne tubeera ku layini twamalako essaawa bamumanyi omwogezi tutya nga bampadde omuzindaalo sebo taata awo yatuleke siwa wano buli bwe twayogera ng'agamba sirika okitegedde ne tuyingira sio kuba stroke situzire bamutwala bamuyoolanga mwanga olaba wano wonna tutandika omukolo at first nga sinaba kumanya waliwo bannaffe be twali tuliraanye awo nga batugamba naye omwogezi oyo ng'atamidde ng'atuuyana ku mukumu ngawola muganda yange ono bwatera okuba ne bagamba kirabika akoze eki atamidde so mu kaseera ako ne bakubaganyamu ne bagamba tufune omwogezi omulala okuva eri wadde si mwogezi professionale naye aveeko naye kyejagala okugamba nti omuntu atamidde ffe ngaffe abamanaginga crowd ye muntu omuzibu ennyo ekisooka alowooza ategeera wansudi yanga munyumbu onywamu onyumira ono yalinga nga nsudi kyenali nina omugamba ono yanywesanga walagi mu mikolo agamba nywamu oba ne vibe ono mulaba actually lwaki mwagala nnyo okubeera ewaka mukambwe softness erina ebizibu bingi buli bwobeera omukambwe era abaana abasinga bano betubadde nabo tubabuulira okubabuulira bye baagala okuwulira omuntu yeetaga nga bw'obanga gwazembeyeza nga bali mu parking ali ewaka kutekeko pressure ekola ki okugira nga tekyekogereko ndi mukambwe amanyi kyenkola nti newe enkambwe alida abantu bagamba kale akisusiza naye njagala mwami Kivumbi Merit Media gwe buzibu ki wafunye ng'ofotola okuteera ebisani ng'oteera abatamidde omukyala namubeba amagulu mu mikolo wakulu amagulu gali eno omugole yamusiba baati amagulu abigere biwanika gomasi nekkirira tukwata mugole mu kiwato omwana yakwata amunyika sikuizi nga haga amutwe bakuli awo yaga mutwala bakola topiki ya mwenge akamujja kajja yera tamidde kito zoni bala mtu yera tamidde ekitukola yani netaata nga ayogera kuba mwaka chance ayogera taata azaalo kimukola bubi nagamba enjola gye bayodde muwala wange si avulani kyali bavubuka muyina amaani naye bamubeera eno mbakulu ate mwebikkeko so mumukyali bavuka amaanyi gagambize yannuma obanna yamanyi mbasabisa faida kizibu naye ndowooza oba twandibadde ne values yes amaanyi gali gamuwala tuwulize mwami Kivumbi ndowooza bakandibadde ne values kuba bwetunira abantu amu bakolanga mu restaurant kusanga restaurant katutunda mwenge yes bagamba ffe tetutunda mwenge ngenda kuwa example ya restaurant fena gye tumanyi nga bwolaba Javas batunda mwenge batunda mbizi bade mutusonyiwe tuli ku mwenge obona yata mutusasire mwami Merit yagenda maaso atubulira bane soke tuliziganye genda basi engeri tuli abana ku set tuba twetaganga mwami gundi tumuwe ate atika mujjeko muziki yalese mboze nkambwe tusonyiwe so chimama ndowooza twandibadde batufuna values kuba bw'osanga abantu bamubaina nagamba ffe tukola kino Javas batunda mbizi naye bakola nze nkimanyi kati nze oba ndowooza twandibadde tugamba nti nze ndi mwogezi bino wammanga kwata mukatoni mwami Kivumbi nze kolera mwami Bovian ndi mukatuli kiwe katu mpola mpola tuyinza obutakuba nnyo ddiini kuba abanywa bangi naye mwami Bovian ono simulinaako control mu kunywa kwe nze nalina solution bweti nti buli muntu amanye ennywaye ne byakomako twali mu kasiki ku mukolo gwo
negwe tonywa mwenge naye abamu babacamula negamba nywa tolero enkya osobola okucamuka mwami kalondozi kyabadde agamba kiina bingi nnyo bekikola nga ngezaako okudda eno nze n'omukolo gwe nakola naye bataata olaba kidda ne ku bigambo bino betwogera mu mbeera eya bulijjo yali amaze ne maama ndoza emyaka nga 25 taata n'agamba yali waka naga nina okwogera nze nabako ne bamuwa omuzindaalo okwogera kati okugjayo ekinusi ky'okuba nti amaze ne maama w'omugole emyaka 25 nga yalina perspective eri endala gyakola ki era bwe yakikubawo okitegedde nti mmaze ne maama wamwe okitegedde agakatonda komaawo mwana wange komaawo olwokuba tuli ku nsonga ya mwenge ekidaala kyonna kyatabuka okitegedde ekidaala kyonna kyakola ki era bwe twali tudda emboozi nedda paka kati bwe tuba tulowooza ku mukolo gwa muganda waffe tujjukira emyaka 25 aga taata amuzaalira omukyala ne maama nga beekwasaganya so kati mu nsonga ey'omwenge nze nkoledde abagole bangi nze kati nga abasinywa naye nkoledde abanywi bangi nga ye ajja kugamba omugole nkize mukama wange omwogezi oba oyagala nfune mu mukolo guno nange nkusiima kanywemu nekanywe nga tomwinako kontrol wabula n'omusindikira omuntu kale amutegeera n'omukuba akama n'omugamba ekyamazima tayiseeko naye muhandolinga omufuge nga kyonna ekinaaba kizeeko mu maaso agenda kweswaza amansi entungo ku lubako akole ebitasaana n'ekyo kibi nnyo okuba nina munnange ye bweyogerera ekola naye muntu wange naye mufunyeko complaints nyingi ng'ate zirabika mu manyi sebo olikojjawo bweyagala sebo sinayogera ku muntu tugende maso naye complaints nankambwe n'olumu alina omukolo gw'ataakola ng'ali noono namulekayo bali mu mukolo wakati naganze enkomye omugole yali afuluma n'agamba tugende tuve wano ebyalinya bibanyomeze webifaananyi naye ne lumu omukolo gwamusubwa yatula osuza onywedde ng'olina wakulodi y'enkya n'otebalirira kyembadde njogerako sikyayasuzenga byebimu Uncle Fred tuzze ku mukolo kuliko omwenge bwayonka owebifaananyi ogenze okutta ecupa abatera okikola mamanye babera papalazi abebifaananyi actually katubeebazeemu katono nnyo mwami gundi abifaananyi abamu badde bakyakumbakwata ku bbiya naye njagala nkubuulirwa abadde agamba nti tekyetaagisa kubanga wanywedde jjo nena Guy ku nsonga ya mwami Bovia Guy yali agenda kuzina mazina maganda tulikikyusa najjamu empale teyajjamu tumukubira essimu ku ssaawa 6 ng'ajja ne banne baali ba low budget nga bali mu paaka naye nga banoonya mmotoka z'ekikyusa naye ng'enjogera gy'ayogera alaga nti atamidde agenda okutuuka bambala buvesiti bwabwe nga bwebamanyi ngenalinayo amabwa oba baagwa mu bbaala n'abalala nga bwe balina okubeera so nga buli kimu tekitambula nga bwe kyazibadde kikola ki so omugole naakulaba omanyi abagole kaŋambe ne crowd yonna bamanyi emikolo kyekyo kyetasobola kubuusa maaso era okumanya nga bagimanyi byonna bwe babimanyi baba bamanyi kye batusuubiramu kivola omusajja abeerawo nagamba wano okoze bulungi mpe nambayo wadde tagenda kuwa mulimu naye alina amaanyi gakulaga so kyekiri nkusala ekirimi nina omukolo gwe nafuna last month nibaali saagala kyogera kuba kimanyi wanalaba binajja notamiire kulwabalala nali njesaabako oli ali waka ekyamazima omukolo gwali gw'abakatoliki naye nga guliko amadiini gonna omwogezi yali anywedde ng'ate akyanywa ne gumusukkako nazabbaala naguddiza mu nnyindo twetondere namulaba nansigaze ebintu naliko ebutambala wala gwe gwaddira mu nnyindo ate noyo gugwe nze kiro ekyanuma ebutambala mubasiraamu ebutambala mubasiraamu yanywa omwenge omuzungu kati ne wana omukuyingira n'atabika ennyo omwenge omuganda naguddiza mu nnyindo kati yajja wanokoga
mu maaso ga taata galese bimmewe gwe yali waka kati twali abogezi bangi omukolo gwali gwa mwogezi kati abogezi twali bangi kati ne muwatwala ebyemmengo naye nga bwatuula omwengo omuganda bwatuula yagala maaso ga taata okuswala okwo it is a disappointment lwakuba nti kati ffe twetunuulidde nga abatanywa naye ate waliyo ne muffe abanywa ne bakola kinawe gambe ku mwogezi abantu bagambe olunaku lwe nava ku mwenge yali nsonga ki kati tugenda okukola omukolo gyesijja kwogera twatuka naye wali walako nekimu nina mukwano gwange atunda bbiya Simon nga ku motoka alinako kureti nga 6 ono ayingira mu bbaala anywa 2 bwe buti kati bwatuuka okunywa tugatufulume banywa ogw'oku mmotoka kubanga tewali nsonga lwaki banywa ogw'okusasula ogw'omutwalo nga balina Saalongo yanywa ecupa 2 n'ayitako nze ne ngenda mu bisulo gye nali nina okulaga ng'ali mu mmotoka ne ntuuka n'okuleeta baatule nga tulowooza kuba amatala yali agalesemu nga tulowooza gazikidde emmotoka eweddeko battery ne tuleeta wa battery nagamba eri naddako naye kye ŋŋamba okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro paka ku makya ng'ali ku mmotoka kyokka ng'enkeera alina okukola omuki era ono akimanyi n'oyo mwami gundi akimanyi nze mba ngakola n'abantu mba mbeeraliikirira ndozolaawo ekubira amasimu si kuba nti mba sitwala nti tomanyi kyakukola naye mba nina ekifaananyi abasajja banzija ku steering ne banteeka ebweru ne bakuba emmotoka nga tekuba naye nga sitegeera nga tate otegedde kyenkugamba ekyupeezi namukubira amasimu ku makya nga tagakwata nenkubya katumwa nangamba tuvuga naye omusajja kiringa bwonabanga omukolo ogulina mbaala naye nga musuza ejjinja kati wewali obuzibu okitegedde nga bwasiba bwanaaba amazzi oba bakulagirira kyekibonamwenge tulagirire kuba ojja kusanga n'abalala eyo balagirire omwenge gw'ente omwenge gw'ente gwe musulo nebadagira loko boom yanyamba okukomyawo ku bulamu naye ojjukira nti ne mukutuuka okuzaala wansanga mu bitooke nga nebaza kugambye moments emmere yannema kati kitegeeza ne ngenda mu bitooke ne neebaka kyabugazi bwenti ono n'afulumya abantu mu mukolo yafulumya abantu mu mukolo baaliko naye baali nedda mukwogera wano ng'ayogera naye nga ffe kyetusuubira yali musana ng'atuuyanye bwati era waliwo yabuuza n'abuuza abaaye nze ntamidde oba waliwo obuzibu negamba nina gwe mmanyi yasuze mu bbaala kuba nze bwe mba tukola emikola kyale n'omukulu ono tukola bintu ebituufu naye nga tuduka ekiseera tugenda okulya kati tumala okuzaala nze saale na mmere nasituka bukolokolo nengenda mu bitooke nengwa kyabugazi kati mba ndi eyo kati jukira enyimba zaffe tuzimanyi nti nga tufulumye tukwa malidaadi genda okulya malidaadi kati ono aba akimanyi nti nabampita ebakoodi kati ngenda okulya malidaadi nafe okutuka mu bitooke bwenti so okuva ku olwo n'okutukola taddanga mukunywa bubi kati awezezza emyezi nga 6 mpunyira bubi ebyaddala sikulimba era oyo kati essaawa enne bwalaba akagambo gange nga kaliko supesha era lumu mwogezi munange Santos yaŋŋamba namugamba sikyanywa Santos yaŋŋamba twagenda mukolo eyo enammere nemugamba sinywa mwenge gwali mungi kuba yaŋŋamba tusigalewo tunywe nemugamba sinywa mwenge nagamba ava ku mwenge tagogerako nti aguvuddeko bona abatoto otegedde agamba naye era akyogeddeko mwami Kivumbi gwatusinga ebintu ebiri professional kuba gwe ndaba yebayanjaekyo waliwo n'abako waliwo omugole omu actually twali naawe lwakuba kati tetwagala kwogera nnyo bitundu nga ndaba katumwa yeesibiridde omugole omukyala ate twagala bababeereko ng'omugole mukambo kamotokyogera kakati nga ddala akola ki magezi kigoowa yagamba alina ensonyi kadde bamuwa omwenge mungi mu kisenge yeekamirira bbiya kati ng'omugole ono ngaamutambulirako kati ate nezeni ng'akatumu waayo omulakikamuvi nagamba nemulekamu wadde senge ajja kugwa kakati tulabye obuzibu bw'omwenge buli ku ffe abagaba saavisi ne bakama baffe bali betusobola mwe mwasoma sayansi gatuwumbawumba omwenge mukudaaza naye ate bantu bangi bo bagunywa and
part of the party. Actually mbadde mikolo mingi abakuta bako mwenge is not party. Owamu twagunyu ne bakola ne after party banyo kwasigaddewo omwenge gwaganiddewo ne bajukola bagunya cause that's their culture. Abamu basobola okukontrola naye abamu tebakukola kintu. Abantu abasinga betulaba abavaako omukolo nga banywedde omwenge kitera kujja out of excitement. Ba getting excited. It's my wedding day. Omwenge mpya gyali nanywa mungi oba olumu anywa na mutono nyo abamu mutono na mungi kati ngazi atanywa akoza nompe chupa oyinza obutanziza atandika obuzibuno bwaba kunywa gye kyesinywa nanywa naye batenga ngomanyide kunywa kati batuuze chupa ku mmeeza ereka kigamba Jameson mwenge mukaaga kati goyinza okulowooza oyinza okulowooza kati ate esobye waliwo emyenge egimwe nga tebagipankinga bazita whisky toyinza kuddira Jameson n'omuteekamu soda bogenda fa bufi so ze ndowooza amagezi gandibadde nti abantu sio nti abantu balekeyo okunywa omwenge gwabwe kuba tosobola bagaana naye abantu abatamanyidde mwenge bagwesonyiwe olw'emikolo emirungi both kufe ba service providers ne bannannyini mikolo. Actually omuntu service provider ye tubekkiriya yave ku mwenge akole emirimu kugambi omusajja ajja n'akubuuza nga ye DJ oba yenna kale akubuuza tugenda ng'omukulira aweddeyo okitegeera atuuka time eri gy'ogamba gy'agenda okukola ebintu ebitegerekeka ng'ate obwongo buli ku bintu birala ewaffe ewamu mu company as values zaffe tunywa mwenge ku merit era mabega kaawo omwana omu ne kati nkyakola naye yakwata eccupa nemuwumuza nemugamba wumulamu keewiiki ziizo osooka omanye nti tukola ki n'akasaala ne mukagabana tetunywa mwenge era ekyo kyo kijjamu kuluminganga ye akaseera kanaamala ng'akola ye mumongo baba kimanyi tetukola tetunywa mwenge ne mwana aba ayize n'ava ono n'agenda akola kampani ye bw'aliba ategedde omugaso gwakyo aligenda nakyo maaso. Amina banne munzikirize mwami Bovia ne mwami Gondye mukubire tuso kale bye nawe sibule tumira Jovia ne mama Jovia ntumira kawala kane ka Jovia nkoka ne mama wako wakazaala mu Gondye mama wako simanyi jana kakati bwetudda bakama bange tugenda kwogera ku ebyo olaba nababbe amacupa g'omwenge mubala baabo nateeka mu bikondoolo obulabu bwamwe ababuuza simanya biki ebyo bantu bankyagingirako we mukyagingire amanda kyetunalaba kale